mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero tunuulire obuwale bw'abakyala wamu nammwe abaami obw'omunda. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira ku buwale obwo, ekisookera ddala obuwale obwo si kirungi kubunaabisa. Abasinga mubunaabisa. Buli w'onaabisa akawale ako eky'amazima obeera weeteekako ebisiraani. Tugeze oyinza okuba n'omwana n'okwata akawaleko n'obeera ng'okamukuusa nga tolina kyangwe. Ekyo nno kiba kya bulabe. Akawale ako kaba ka bisiraani nnyo naddala ng'obadde okambala. Bwe kaba nga kapya tekiba na buzibu. Osobola okukafuula akatambaala, osobola okukafuula ekikuuta, tekiba na buzibu nga tonnaba kkamba. Naye kasita okambalamu si kirungi kkanaabisa. Naawe kennyini gwe nannyiniko si kirungi kubeera ng'onaabisa akawaleko ak'omunda. Ekyamazima obuwale obwo buba bwa bisiraani. Ekyo mbabuulira. Mulimu abawala nga muli ba mikwano n'ogamba kannaabisa akawaleko, ekyo nno kiba kya bulabe. Obeera weeteekako ebisiraani by'oli, ebisiraani bya mukwano gwo obeera obyeteekako. N'olwekyo obuwale obwo si kirungi bunaabisa. Era naffe abaami obwo bwe tuyita bupaajama oba obuwale obwo obw'omunda naffe era si kirungi kubunaabisa. Oba n'okakwata n'okakuusa omwana obeera omuteekako ebisiraani byo. Obuwale obwo bubi nnyo. Kye mulina okumanya nammwe abaami si kirungi. Ate oba newekaba nga akawale kakaze nga wakoozezza ne kakala, kati gwe omuntu omulala toteekeddwa kkakwata n'ogamba nti kankeesiimuuzeko mu maaso oba kankeesiimuuzeko ku mubiri. Si kirungi wadde katukula tolina keesiimuuza okuggyako nga kapya. Bwe kaba kapya nga kakava mu dduuka tekaba nnyo na buzibu olw'ensonga kaba tekannagendako wansi. Naye kaza kagendako wansi n'okasiibamu kaba kafuuse kalala. Gwe omulala toddamu keesiimuuza wantu wonna oba kakozesa oba kanaabisa. Si kirungi. Naawe nannyiniko wadde kabakako si kirungi kanaabisa. Ekyo nkikubuulira. Wadde ebisiraani biba bibyo n'obeera ng'obyezzaako naye tekiba kirungi. Ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulirako mu abali ku channel yaffe eno Kyayiti. Mutunule nnyo obuwale bwammwe. Akawale kooze bwoza okaanike tokeekuusa. Funa akagoye k'olina okwekuusa. Mukitegeera? Afazali funa akatambaala ak'omu ngalo oba ofuna akatawulo koba weekuusa. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kwegamba mugezeko okubeera nga mwewala okweteekako ebyo ebitali birungi naddala ng'ebisiraani ng'ebyo kuba bitusumbuwa nnyo. Ekyo mbabuulira. N'ebiseera ebisinga ffe tubyeteekako, ffe tubinoonya gye bibeera. N'olwekyo obuwale bwaffe obwo obw'omunda mulekerawo bunaabisa. Ate naddala nga bwe mbagambye tokakuusa muntu mulala. Bwe kityo bwe kiri kye njagadde okubeera nga mbabuulira ku vidiyo yaffe eno. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.